بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، mikondo jaffa abalungi abatuwuliriza era abatugoberera, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga atutuusizza mu kawungeezi k'olwaleero, era tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kwebyo ebirungi byazza atukolera subhanahu wa ta'ala. Byo tetusobola kugamba nti tusobola okubimalayo, biyitirivu. Nate akawungeezi k'olwaleero tuzze okwongera okwejjukanya ku bimu ku bigambo owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyamusomesebwa Jibrilu alaihi salatu wassalam oluvannyuma lw'okubanga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yesanga nga ali mumatigga, amagezi gamwesibye, tamanyi kikyazzaako okutuusa Jibrilu alaihi salatu wassalam lwe yamutuukirira n'amugamba tikozesa ebigambo bino osobole okubanga otaasibwa abalabe abakwetoolodde. Nze naawe tulina abalabe bangi, abamu obamanyi, abasinga obungi bw'otamanyi, abamu obalaba, abasinga obungi bw'otalaba. Naye nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina ekyenkizo Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuwa okubanga yamulengezangako ebintu ebimu oba oliawo nze naawe bye tutasobola kulaba, naye ng'ate ye yasobola okubanga abiraba alaihi salatu wassalam. Ebigambo bino bye tugenda okutunuulira olwaleero biidhini subhanahu wa ta'ala tubijja ku sahaba yitibwa Abdurrahman ibn Khunais radiyallahu ta'ala anhu. Atugamba sahaba ono yabuuzibwa omu ku basiraamu n'amugamba nti kaifa sanaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina kadatuhu shayatin. Yamubuuza nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakola atya ng'amaze okuba nti agwa mu nkwe za shaitani, agwa mu mitego gya shaitani. Shaitani zamukolera enkwe nga zaagala mutuusaako obulabe sallallahu alaihi wasallam, kubanga shaitani tezaagaliza muntu yenna kuba mu mbeera nnungi, ate naddala omuntu oyo aba aziguddeko olutalo. Buli lwokkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nokkiriza okugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba mbulabe, kubanga gwe shaitani gwe gweyagala. Bano be yatwala edda mu muliro tebalinaako bwetaavu, bano be yamala edda okuwugula ne bajja ku mulamwa ne bajja kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, abo batekyalina nabo budde. Era y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga tuwulira nnyo ekigambo ekigamba lwaki ffe abasiraamu, ffe abali mu bino, ffe abali mu tabbu eno, ffe abali mu biri, ffe abali mu njawukana, ffe abali mu ki,
okujjako nga tosomye kwetegereza busiraamu nti buli lwe mubeera ennyo ku busiraamu obw'amaanyi n'okuyigganyizibwa kuba kw'amaanyi, n'amaanyi agabassibwako okubalwanyisa gaba g'amaanyi nnyo. Kyobulamu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ali mu kibuga Makka, kituufu baamuyigganya ne bamulwanyisa, naye ate okulwanyisa kwe baamulwanyisaamu ngazze e Madiina kwali kusufu. Yagenda n'okwesanga nti abantu babadde asuubira nti babe abayingira mu busiraamu, bayingira mu busiraamu n'omukwenyakwenya nga beefuula abasiraamu naye nga tebali, ne bamuyigganya sallallahu alaihi wasallam munda mu bantu byali akulembera. Naye ekyo mukisa omulungi nti Allah yabamanyisa oyo n'oyo otambula nabo naye bannanfuusi bakubuzaabuza. Kakati kiki kitegeeza nti gyokoma okuba n'eddiini ng'erimuko ku maanyi n'ebibatawaanya biba by'amaanyi nnyo, n'ebibabuzaabuza okubajja ku mulamwa nabyo birina okuba nga by'amaanyi. Yensonga lwaki nti mulina okuba abagezi ennyo, mulina okuba nga mutegeera nnyo amakubo, buli kubo lyonna sheitaani lyekozesa okubabuzaabuza nga muliggala mu bwangu. Makubo mangi gekozesa mu kutabangula abasiraamu, mu kubasanga temuli bumu, okubasanga muli mu mbeera efaanana bwetyo, temwesigaŋŋana, kwegamba nemuwuliranga mu butuufu mulaba oba kyetuliko oba si kyekituufu. Mbega ddala kyekituufu, sheitaani yebaleetedde embeera eyo ey'okubabuzaabuza mutuuke n'okuba nga mubuusaboosa mu ddiini yammwe gye mulimu entuufu. Ati sheitaani olaba eyigganya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kivala Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, ashaddu nnaasu ibtilaa, abantu abakyasinga okugezesebwa okussibwa ku minzaani al anbiya, baba nabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala, bassibwa ku minzaani nga nzito. Oluvannyuma babaddirira mu bulongoofu, omuntu agezesebwa okusinziira ku bulongoofu bwe mu ddiini. Bw'obanga eddiini ye erimu obunywevu n'ebigezo bijja kuba binywevumu, bw'obanga bwetyo bwetyo era n'ebigezo ebijja tebitera kuba nnyo by'amaanyi, olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kukugezesa na kigezo ng'akibayi bulungi tojja kumalako nakyo. Buli kigezo kyakuwa aba akakasa nti osobola okumalako nakyo. Buli kigezo kyonna kyaba akuleetedde Allah subhanahu wa ta'ala aba akimanyi nti osobola okumalako nakyo. Naye gwe weesanga bwesanzi ng'obugumiikiriza bukulemye, oyogedde bingi, okoze biri, noba ng'ekigezo kya Allah tabaraka wa ta'ala okigudde. Mukyo ti muganda ngo mulungi ampuliriza, togwamu maanyi ku ddiini yo n'ogamba nayenze bino ng'abamu batutera obbawulira, nayenze ebyabasiraamu byantama, ebyabasiraamu byakala bwe biti. Lwaki bali bannaffe bo be bali mu mirembe? Lwaki bali bannaffe be bali mu mbeera efaana bweziti? Lwaki bannaffe bali bumu? Lwaki bannaffe bali... Netukozesa nnyo ekigambo bannaffe bannaffe. Naam, bwe kirina okuba, kubanga bo sheitaani tekyalina budde bwabwe. Obudde bwabali tebulina, kubanga bwemanyi butereevu nti bo bamala dde okubula, katalina budde bwabali kubatawaanya. Zijukira omu ku bayivu, omusiraamu yajja n'abulwako ekintu kye. Bw'amala okubulwako ekintu kye, sheekhe n'amugamba nti genda osaalira akabbiro, Allah ajja kukulaga wekyerabidde.
omusiraamu nayingira mu swala allahu akbaru nasaala naye olwaleeta takbiira eyingira mu swala olwagamba nti allahu akbar yali tannasomana alfatiha yali tannabaako bwe yabadde mu swala bamulaba adduka misinde kuva mu swala naafe obutuka mu swala emisinde nga ne swala tagimaliriza bamubuuza kiki odduka ki musiraamu nage ekintu kyabe bagenda kibba we nakirese nzijukiddewo. Obwokubiri bwe yalaba embeera yo naye n'agenda mu swala mbu asaale swala asobole okujjukira yabalako eswala nga tajjukidde wawe yeerabidde we yalese kintu kye okutuusa ku nkomerero ya byonna bwe yabuuza lwaki oli yajjukidde nze sajjukidde nanga shaitan tugiyita nsiru oli yalabye nga enniya ye ennungi mu swala asaba butereevu Allah amujjukize shaitan neezannyira mu swala ye emuttire swala yensonga lwaki yamujjukiza nadduka mu swala. Amma anti gwe bwobadde osaala ekigendererwa kyo tekyabadde kirungi kati nga shaitani talina bwetaavu kujja kutawaanya mu swala abadde talina bwetaavu kubanga eswalayo ogenza ogiyingira nga olredde yayonoonese dda. Kati shaitani yagala nnyo omuntu ng'ali ku mulamwa nga ddala oli ku mulamwa gwerwanagana naawe paka. Kyomukisa omulungi nti bw'oba weesigamidde Allah subhanahu wa ta'ala noyesaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah akutaasa Allah akunyweza kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu toyina buyinza bwonna toyina maanyi gonna ala alladhina amanu ku bantu abayitibwa abakkiriza abaddala abo tojja kusobolanga nabwe kityo omulungi ampuliriza ebigambo ebyo tutera okuwulira bannaffe bali bwe bati naawe bisseemu amagezi go nti abo shaitaani teyina nnyo lwaki ebatawaanya eyina kujja kummwe mweyina okujja okubinjagula gwenaatwala mu muliro waliyadhu billah tusaba Allah aleme tussamubba. Ekiriwo kisinga okuba ekikulu nti otegedde otya amakubo gaayo wano nno shaitaani yezze wano nno shaitaani yezze ekyo kyekikwetaagisa okuba nga omanya ekyo singa tukimanya singa tuli waggulu ku buli kintu kyonna. Singa tumanye ekyo singa tuli wala nnyo nojja nonyigira munno nakuwalira munno nonyigira munno mwenna shaitaani ebatawaanya mwenna illa man rahima rabbi okujjako Allah subhanahu wa ta'ala baba asaasidde tusaba Allah tusaasire fenna. Omulungi atuwuliriza nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam sahaba ono bamubuuza nti owange omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam hina kadatuhu shayatin yakola atya? Yagamba sahaba ono Abdurrahman ibn Khunais nti in hadarat shayatin min al-awdiya wash-shi'ab yuriduna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam shaitani zeekuŋŋaanya mu biwonvu ne zeekuŋŋaanya mu bifo zonna ne zikuŋŋaana mu bungi nga zaagala mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Muzaakuŋŋaana fahamma shaitaanu ma'ahu shu'latun min naar ne yeesowolayo emu ku shaitaani ng'ekutte ekisiki ky'omuliro eyagala kwokya mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ezze n'omuliro okwokya mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Okiraba shaitaani yali yakyawa nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yeetuuka ku ddaala ery'okwagala okumwokya emukumeko omuliro asaanewo aveewo kubanga bamazeeko emirembe.
buli lwonywerera ku ddiini ebitonde ebyo ebikyamukyamu oba obimazeeko emirembe ate ebitonde ebirungi oba obiwadde emirembe buli kintu kyonna kikusabira ekyenyanja kikusabira mu nyanja gyekiri ebiwuka ebiri mu binnya bikusabira mu bituli byayo gyebiri buli kirungi kyonna kikusabira ebirungi kubanga gwovaako Allah okussa baraka mu nsi okussa emirembe okussa obutebenkevu byonna gwe akati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahum fazi'a omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yalaba embeera eyo yatya ng'omuntu mutonde muntu qul innama ana basharun mithlukum bagambe nti nze ndi muntu mbafaanana nnumwa enjala nnumwa ennyonta nga mmwe bwe mulumwa ennyonta nga bwe mulumwa enjala ndwala nga bwe mulwala ana basharun mithlukum nze ndi muntu sigwa mu kiti ky'abamalayika sigwa mu kiti ky'amajinni wabula ndi muntu nga mmwe ebibakosa nange binkosa ebibanakuwaza nange binnakuwaza ebibasanyusa nange binsanyusa innama ana basharun mithlukum ndi muntu nga mmwe n'okutya ntya neerabira nga bwe mwerabira Allahu akbar nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bashar muntu ekyenjawulo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyamuwa kwe kubanga yamutikka n'amuwa obuvunaanyizibwa obw'obubaka Allah namuwa nti gwe oli mubaka wange oli nabbi wange namuwa ekyo ekitiibwa n'akimwambaza ekitali kyangu Allah subhanahu wa ta'ala takiwa buli yenna gwaba ayagala takiwa buli muntu yenna akiwa abo bokka ab'enkizo abantu ab'ensonga bakiwa Allah subhanahu wa ta'ala akati nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yalaba shaitaani ezo fazi'a yeraliike n'afuna okutya fajaa Jibrilu alaihi salam kyava ajja Jibrilu alaihi salatu wassalam nga bwe tubagamba bulijjo mikwano gyaffe abalungi ndi buli lwoba mu mbeera yonna ey'omutawaana noddukira mangu eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah akusindikira obuyambi akusindikira okutaasibwa mu bwangu oyinza obulaba oyinza obutabulaba Jibrilu alayhi salatu wassalam yajja eri nabbi sallallahu alayhi wasallam namugamba nti ya Muhammad qul owange gwe Muhammad gamba bwoti ezo zonna shaitaani zola mu bungi bwazo tezenke zisobola kukutuusaako gwe just kozesa bigambo bitono bino byengenda okugamba byenjagala naawe muganda wange omulungi ampuliriza muganda wange omulungi andaba ebigambo bino tubenga tubyettanira okubyekwatako wonna woobyekwatirako teri kisobola kutuukako biidhinillah kulw'obuyinza bwa Allah yamugamba nti gamba bwoti a'udhu bikalimati llahi tammat a'udhu bikalimati llahi tammat nga neewogoma n'ebigambo bya Allah at-tammat ebigambo ebijjuvu hiya nuru lilqalb ebigambo bino kitangaala kya mutima ebigambo bya Allah ebijjudde bitali mbukendeevu bigambo bikuwa okwesimba ebigambo ebikuwa obulamu obulungi a'udhu bikalimati llahi tammat nga neewogoma n'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebijjudde ebigambo bya Allah temuba bukendeevu yadde naaka ebigambo ebyange n'ebibyo bibaamu obukendeevu ebibyo n'ebyange bibaamu obukendeevu era ensonga lwaki nti oyinza okwesanga nti njogedde ekigambo nenkola khata nenkola ensobi Allah takola nsobi nenjogera ekigambo nekitategerekeka ebya Allah nga bwabyogera biba birina okutegerekeka
ebya Allah biba bijjuvu mu buli mbeera yonna. A'udhu bikalimati llahi tammat, nga neewogoma n'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebijjudde. Weewogoma akole ki? Allah akolere ki? Allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Ebigambo bya Allah bino la yujawizuhunna barrun ay la yata'addahunna, teri asobola kubisukka, teri asobola kusukka bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Barrun wala fajir, mukozi wa birungi oba mukozi wa bibi, mulongoofu oba si mulongoofu, teri asobola kusukka bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, teri asobola kubanga abisukka. Ebigambo bya Allah wano ebijjudde wano byetegeeza allati la yata'addahunna barrun taqiyun, omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala, wala fajir oba omuntu omwononefu, byebigambo Allah subhanahu wa ta'ala beyassawo kaunan nti kibe. Allah yakutonda nti olina okuba oli mulongoofu oba okubanga oli mwononefu, tosobola kisukka. Kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyeyasalawo tosobola kukisukka, kabe mwononefu kabe mulongoofu, nga tasobola kubanga abisukka. Obunene, obumpi, ekkalayo, omuzadde akuzaala, yani toyina gwe choice yonna ku ebyo, tobinako choice, toyinawo kusalako ku byonna. La yujawizuhunna barrun wala fajir. Wano ebigambo Allah byayogerako wano bye bigambo ebyokuba nti yagamba nti bane kiba nebine taa, kugondera Allah, kuba nti tomugondedde, ebyo omuntu asobola okusalawo, nosalawo okumujemera, nosalawo butamujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Naye wano waliwo Allah subhanahu wa ta'ala byeyatonda, huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda, mumwe mulimu abakkiriza, mulimu abakafiri, mumwe biiradati llahi azza wa jalla. Ekyo Allah yakissawo lwakwagala kwe Allah tabaraka wa ta'ala. Mukyo muganda wange omulungi atuwuliriza nti wano Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bino byosaba nabyo Allah akubenga akingiriza nabyo nti la yatajawazuhunna ay la yata'addahunna, teri asobola kubanga abisukka, kabenga barrun ay taqiyun, omuntu omulongoofu, omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala, au fajir, oba okubanga omuntu ki mwononefu. Tukiddamu a'udhu bikalimati llahi tammat allati la yujawizuhunna, allati la yujawizuhunna, teri asobola kusukka bigambo ebyo bikulembedde. Barrun wala fajir, mukozi wa birungi oba mwononefu. Min sharri ma khalaqa, nkusaba Allah onkingirize obubi bwebyo biwatonda. Min sharri ma khalaqa, min sharri ma khalaqa, ebibi byebyo byonna biwatonda Allah. Min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dhara'a. Min sharri ma khalaqa, khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala yatonda ekintu oluvanyuma okubanga tekyaliwo, oba olubeerebe okubanga tekyaliwo, Allah nakissaawo. Yensonga lwaki ayitibwa al-khaliq, omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga yatonda nga talina gwalabiddeko, talina gwakopyeko Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati mu bintu byatonda Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ma huwa khair, mulimu ebyo ebirungi, wa minha ma huwa shar, mulimu ebyo ebitali birungi. Sigamba nti si birungi eri Allah, wabula si birungi eri ffe abantu.
kubanga Allah subhanahu wa ta'ala buli kyonna kyakola ku saidi eyiye khair, byonna birungi. Oyinza okubanga kiyinza okukaluubiriza okukitegeera. Byonna Allah tabaraka wa ta'ala nga bwabikola gyali byonna birungi. Olaba shaitan mu bubi bwayo n'ebizibu ebigirimu, Allah mu kugitonda yeewe si kibi, kubanga mu kubaawo kwayo amannya ga Allah mangi agatuukirira. At-Tawwab, musonyi. Shaitan ndiye singa teyaliwo, Allah tuyandeyo tetumuyita At-Tawwab, yani badde atusonyiwa. Shadidul iqab, kubonereza kwe kwa maanyi nnyo. Shaitani eyo kubaawo kwayo. Kati wa Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti washarru laysa ilayka, mu byokola byonna temuli kibi. Bibi ku saidi eyaffe ng'abantu, kankuwa ekyokulabirako, nga bw'onaalaba omusawo dokita n'akwata empiso n'agikufumita gw'omulwadde, ku saidi ya dokita empiso eno gyakufumise si mbi, naye ku saidi yo gwe ng'omulwadde mbi, kubanga owulira ekuluma. Naye dokita amanye ekigenda okuva mu mpisa eyo, nti wenaamukuba empisa eno ajja kgenda alamuke addemu akole emirimu gye bulungi. Kati kuoyo agikoze simbi. Walillahi almathalu al'ala. Allah yalina ebyokulabirako ebyawaggulu, twagala kukusembereza kifaananyi. Olajja n'akugamba nti lye eddagala eryo nga likkaawa, tolirya nti lwakuba olyagala, wabula olw'okubanga olina kyolisuubiramu nti mu maaso lijja kumponya. Nabwe kityo nti Allah subhanahu wa ta'ala ebintu byonna byolabanga ebibi byakoze Allah subhanahu wa ta'ala ku saidi eyiye si bibi. Bibi ku saidi yo nga gwe omuntu, bibi ku saidi yo, naye Allah subhanahu wa ta'ala si bibi. Nabwe kityo nti min sharri ma khalaqa, Allah ina ebibi ebintu byeyatonda nga si birungi, ku saidi eyaffe nga si birungi. Naye gw'osaba Allah akukingiriza obubi bw'ebyo byonna Allah byeyatonda nga si birungi. Min sharri ma khalaqa, ontaase buli kibi kyonna kye watonda. Wa bara'a wa dhara'a, na buli kyonna kye watonda. Bara'a era nakyo kijja mu mbeera ya kutonda, naye ng'ebiseera ebisinga kitegeeza ebintu ng'ebisolosolo, ebintu ebyo ebintu bikwatagana n'ebisolo, bikwatagana n'ekyebisolo ebyo ebyemutawaana, ebiwuka, ebisota, biki ebyo byonna byonna bingira nnyo mu kiti kya bara'a, naye nga nakyo kirimu kimu kutonda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era ensonga nti mu mannya ga Allah mulimu nti albari'u. Albari'u, Allah tabaraka wa ta'ala ye mutonzi eyatonda ebitonde ebyo mu mbeera y'obbirabirira, mu mbeera ya buli kintu kyonna subhanahu wa ta'ala. Kati bara'a, min sharri ma bara'a wa dhara'a, n'ebyo ebibi byonna byazaasiga, ebirabibwa byonna, ebibi ebisigibwa byonna, osaba Allah byonna bikukingirize. Omuyingirizo shaitani ez'omutawaana, muyingira emisota, muyingira bisiga, muyingira biki ebyo byonna byonna, min sharri kull, ebyo byonna byonna osaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga bikukingiriza. A'udhu bikalimati llahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, min sharri ma khalaqa, kyekisooka, wa bara'a wa dhara'a, wa min sharri ma yanzilu minas samaa, wa min sharri ma yanzilu minas samaa, n'osaba Allah kukingirize obubi bwonna obuva waggulu. Byonna ebikka nga bibi okuva waggulu, byonna osaba Allah bikukingirize. Min al-uqubat,
ng'ebibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala byaleetanga bivudde waggulu kasawa'iq omuli zino ziraddu nejje baba kalo konna nekasanyawo n'enkuba ey'emutawaana ennyo etonnya nesanyawo buli kintu kyonna ebyo byonna biva waggulu. Allah alagira bulagizi nti ekyo ekyalo kyonna amayumba sigeetaaga gonna galina kuba ku ttaka mwenna muyina kuba mu mataba nga bwolaba ensi olwaleero ensi ezimu ziri mu mataba Sudaani wa ebyo byonna min sharri ma yanzilu minas sama kusaba Allah kukingiriza obubi obufa waggulu awo waggulu waliwo ebibi ebikka nga si birungi n'akamu byonna osaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga abikukingiriza. Min sharri ma yanzilu minas sama nkusaba Allah nkingiriza obubi bwonna obukka okuva waggulu subhanahu wa ta'ala nga bwe tubirabye. Wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma ya'ruju fiha onkingirize n'obubi obulinnyalinnya okujja waggulu bwe buliwa min al a'mal as-sayyi'ah emirimu egyo egitali mirungi obubbi obwenzi obuliwa riba ebibi ebyo byonna ebyambuka eyo Allah gy'oli nga biyinza okusinziirwako ate okubanga nnyo nfuna ebibonerezo Allah nkusaba obinkingirize. Wa min sharri ma ya'ruju fiha n'obubi bwabyo byonna ebyambuka okujja gy'oli nsaba Allah obenga obinkingiriza kubanga Allah subhanahu wa ta'ala aga nti ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib eri Allah gye kyambuka ekigambo ekirungi wal amalu as-salihu yarfa'u emirimu emirungi n'agisitula n'agitwala gyali Allah subhanahu wa ta'ala. Kiba kibi nnyo okubanga ebirungi bya Allah tabaraka ta'ala bikka gy'oli washarruka ilayhi sa'id ng'ebibibyo byokola ate byambuka bwambusi wa Allah kiba kibi nnyo muganda wange omulungi. Yensonga lwaki tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase atukingirize ebibi ebikka okuva waggulu atukingirize ebibi ebyambuka nga bidde eri Allah subhanahu wa ta'ala ekifo ky'okubanga atufunamu ebirungi atufunamu emirimu emirungi nga gyejambuka atufunamu emirimu emirungi nga gye tulina okubanga twambusa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe kityo Jibril ebigambo bino abisomesa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti a'udhu bikalimati llahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dhara'a wa min sharri ma yanzilu minas samai wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma dhara'a fil ard wa min sharri ma dhara'a fil ard wa min sharri ma dhara'a fil ard nosaba Allah kukingirize obubi obu Allah we yatondera mu nsi muno min sharri ma dhara'a fil ard kusaba Allah onkingirize obubi bwe watondera mu nsi eno mwe tuli bingi Allah subhanahu wa ta'ala byatondera mu nsi nga si birungi kal wuhush ensoleze z'omutawaana aljinnu amajinni ago gonna nosaba Allah abenga akukingiriza byonna byatondera muno mu nsi. Min sharri ma dhara'a fil ardi min sharri ma khalaqa ala dhahriha ebibi byonna Allah byatondera kuno ku nsi nga biri kuno ku dunia byonna osaba Allah akukingirize kal wuhushi wal jinni wama ila ghayri dhalika n'ebirala bingi byomanyi bye tutamanyi. Wa min sharri ma yakhruju minha nosaba Allah akukingiriza obubi obuva mu nsi eno mu ttaka ettaka lino lirimu ebibi bingi nnyo osaba Allah subhanahu wa ta'ala akukingiriza obubi obuva wansi mu ttaka lino. Min sharri ma yakhruju minha kusaba Allah onkingiriza obubi obuva mu ttaka obuva mu nsi eno.
min sharri ma khalaqa fi batiniha munda muno mulimu Allah byatonderamu ebitonde wansi eyo kal hasharati ebiwuka bisiga biva mu ttaka bingi nnyo biva mu ttaka ebikosa obulamu bw'abantu byonna osaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga bikukingiriza wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri fitani al-layli wan-nahar kusaba Allah onkingirize fitanu al-layl fitina eziba mu kiro fitina eziba mu budde obw'emisana kusaba Allah onkingirize ebigezo ebiba mu kiro kusaba Allah onkingirize ebigezo ebiba mu budde obw'emisana bigezo bingi nnyo byetufuna mu budde obw'ekiro kyolaba nti ekiro kibikka bingi abagala okukola byonna ebikyamu babirowoleza mu kubikola kiro anabba ayagala kubba kiro anayenda ayagala kwenda kiro anakola kino ayagala kikola mu kiro lwaki olw'obukendeevu bw'amagezi g'abantu abalowooza nti teri andaba mu budde obw'ekiro naye ng'obudde obw'ekiro n'obw'emisana ewa Allah la farqa tebuyina njawulo wa Allah subhanahu wa ta'ala nti olwokuba enzikiza ekutte nnyo talina kyalaba amagezi go gaba gakulimba ye Allah tabaraka wa ta'ala obudde obw'ekiro n'obw'ebisana tebuyina njawulo gyali ne bamalayika baabe bitiibwa tuyinza gamba nti ndi mu nzikiza tebandaba abadan wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun muyinko bamalayika bebitiibwa babakuuma babalondoola butiribiri kiraman katibin babitiibwa bawandiisi ya'lamuna ma taf'alun bamanyi bulungi nnyo bye mukola nabwe kityo osaba Allah okutaasa fitina ezo eziba mu kiro ekiro kibamu bingi ebigezo byakyo ababbi abantu ab'omutawaana bonna byonna osaba Allah tabaraka wa ta'ala abenga bikukingiriza wa min sharri fitani al-layli wan-nahari okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga akukingiriza fitanu al-layli wan-nahar ay min sharri ma yaqa fihima ebibi byonna ebiba mu bitumu mu budde obw'obudde obw'ekiro obw'obudde obw'emisana bonna osaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga abukukingiriza n'ensonga endala n'agamba nti wa min sharri kulli tariqin nkusaba Allah okingirize buli kyonna ekiba kizze nga kiguddewo bugwi nga kibi nga kigwa bugwi Allah okujjako nga illa tariqan yatruku bi khair okujjako nga ekizze ekyo okubwangu ekizze mu supiidi nga kirungi ekyo Allah kyo nkikusaba kasa kiba nga kizze mu bulungi ekyo Allah nkusaba ya Rahman owange gwe omusaasizi Allah subhanahu wa ta'ala na bwekityo omulungi atuwuliza min sharri kulli tariq ay min sharri ma ya'ti min alhawadith al-layl wano bosaba Allah obubi bwonna obuba buzze mu budde obw'ekiro ebiba bigudde za accidenti zaki ebyo ebintu ebyo byonna biba bizze nga si birungi byonna osaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga bikutaasa okujjako ebyo biba bizze nga birungi illa tariqan yatruku bi khair okujjako nga ekizze kibwatukira gyendi nga kirungi ya Rahman nofundikira nga osabe Allah omusaasizi abenga akusaasira subhanahu wa ta'ala nawe kityo omulungi atuwuliriza ebigambo bino omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimusomesebwa Jibrilu alayhi salatu wassalam lwaki abimusomesa abimuyigiriza butya bwalina okwetakkuluzaako omulabe wa shaitan senga oba obikozeseza mu budde obw'emisana oba obukozeseza mu budde obw'ekiro wallahi oba mu bukuumi obw'amaanyi ennyo Allah tabaraka wa ta'ala aba agenda kukukuuma Allah subhanahu wa ta'ala aba agenda kukulabirira tuleme kuba bagayaafu eddagala weeriri
nabbi sallallahu alaihi wasallam yakuwa eddagala n'akuwa n'ekikolo ate nga naye abimuwa ye Jibrilu alaihi salatu wassalam. Jibrilu yayigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kiti bwobanga okitegedde nti Jibrilu asomeseza nabbi ebigambo bino, nabbi teyabikodowalira naffe n'abituwa. Tubenga tubyeyambisa mu budde obw'emisana, tubenga tubyeyambisa mu budde obw'emikiro, tusobole okubanga tulwanagana n'omulaba oyo gwe tutalaba. Atulaba naye ate ffe tetumulaba. Kibi nnyo okubanga ogenda kwonoona ensimbi z'empitirivu ennyo okwejjanjaba shayitaani, so nga wali oyina obudde, oyina obusobozi obw'okubanga ogyetangira. Kyolaba Sheikh Uthaymin rahimahullahu ta'ala yagamba nti sigamba nti omuntu afunye ekiiso oba gwe bakubye ekiiso, sigamba nti ekiiso kino kikwata lwakubanga omuntu akwegombye olabika bulungi, oba oyina sente, oba olabika bubi. Nedda, ekiiso kikwata yenna, ne bwobanga oli mu mbeera mbi nnyo, ne bwobanga oli muki, kisobola okukwata. Kikwata ani? Kikwata muntu lwakwegayalirira mu kutendereza Allah, lwakwegayalirira butatambulira ku bigambo nabbi bye yatusomesa alaihi salatu wassalam. Wallah, obugayaavu gye buvukoma okuba obungi, gye tukoma n'okubanga tukaaba n'okwejjusa. N'owulira oli akaaba Sheikh nfa ndi bwenti naye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam buli kimu kyonna yakitunnyonnyola. Bannaye tweggyemu obugayaavu, tweggyemu obugayaavu. Obugayaavu bujja tuleetera obuzibu. Bwe tunaba nga tweggyemu obugayaavu biidhini subhanahu wa ta'ala, Allah ajja kubanga atumalira mu byonna. Nabwe kityo dhikiri yaffe ey'olwaleero, ekigambo kyaffe eky'olwaleero kibadde mu bigambo bino. Kati kifundikire nga tubaddiramu edduwa eno gye tuteekeddwa okuba nga tusaba nayo Allah subhanahu wa ta'ala okututaasa enkwe za shaitan eri kabiiro nene ne maradatu shayatin. Waliwo be bayita ba marada shaitani nsiraamu, majinni masiraamu naye mwononefu. Amajinni aga masiraamu amwononefu gonna bw'oba okozesezza edduwa eno gonna teririsobola kubanga likutuusaako obuzibu. Kubanga nga bwolaba abantu bwe tufaanana, ensi y'abantu nga bwogiraba efaanana, n'amajinni bwegate bwe gafaanana. Mulimu abatya Allah nga tebava mu mizikiti bamukutendereza Allah obudde bwonna. Mulimu basiraamu naye nga tebamanyi yadde al-Fatiha, tebamanyi yadde okusaala, tebamanyi yadde ki. Basiraamu bali awo boononefu. Ne mubamu abalongoofu abalungi abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Abatya Allah mu bo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fenna wa bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tukuume nga tuli bakkiriza abanywevu abanyweredde ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'abo abatali balungamu tusaba Allah abalungamye subhanahu wa ta'ala. Mukwano gyaffe abalungi abatuwuliriza tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atutaasa ebikemo bya shaitaani bino. Edduwa eno egamba bweti a'udhu bikalimati llahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dhara'a wa min sharri ma yanzilu min as-sama'i wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma dhara'a fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri fitani al-layli wan-nahari wa min sharri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Ebigambo byebyo salama magezi gonna okulaba nga tubyetanira. Twebaza nnyo mikwano gyaffe abalungi abagezaako okulaba nga babiwandiika ate ne baba nga babiddiza bannaabwe okuba nga babigoberera. Tusaba Allah munna abasasula obulungi kuno ku dduniya ne ku akhira. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
misemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze kwecho Allah tabarak wa taala chayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.